Ensi ya Lubaale yeewuunyisa era ebya Lubaale bangi babyewuunaganyaako era ensonga za Lubaale buli omu azoogerako bubwe ate oba enfumba y'obubaka yokka yeewuunyisa kubanga buli muntu asobola okulaba ekirooto engeri gy'akirabamu ate n'atakitegeera ate n'alowooza nti akitegedde era effumbiro ly'obubaka lya njawulo nnyo okusinziira ku mutendera kwe tutegeerera era bakagezi munnyo bangi mu nsi muno oba n'abasomyeko bapulofeesa oyinza okusanga nga ebya Lubaale birala nti omuntu ne bw'aba yasoma nnyo ojja kumusanga nga ebyo ebiyita ku mutwe gwe bimwewuunyisa okuba nti tasobola kubimanya n'osanga oli nga mugezi oluusi dokita oluusi pulofeesa muki oluusi alina masters ebintu bwe bityo naye n'osanga ng'azimbye okugulu naye ng'ate bulijjo mwattu ekinaaleetawo okugulu abadde akirootako tolaba nga Lubaale atuzannyira ku mutwe kale nno gwe wenna ng'oli eyo nga ofuna obubaka ku mutwe era nga bw'ozuukuka obako ebintu by'olabye weebuuze mu bantu abagezigezi abantu babeerayo nga balina bye bamanyi ate abantu abaliko kye bamanyi basaanidde okuweebwa ekitiibwa n'okusabiranga okusobola okuwangalako mu nsi. Embiri nnyingi, obukkiro bungi, abantu abatambuzza ku butonzi bangi, abantu abasobola okutaputa ebintu bino mwebali weewaawo nti si bangi nga bw'okirowooza kubanga abamanyi eby'ennono n'abatambudde mu nnono bangi n'abatudde mu nnono oba mu buwangwa okugeza bwe twogera ku batudde mu nnono oli ayinza okugaa nti abatudde mu masabo fayini nti abantu abaliko emyoyo babaako kye bamanyi naye ate nabo ne tubasaba okweyanjululizanga abantu kubanga ensi eno bwe tuteeyanjuluze oba bwe tuteeyanjululize mulala ojja kusanga nga abantu abasinga ensi bagiyiseemu mu kukaaba. Effumbiro ly'obubaka lijjudde tekinikisi ow'ekika ekyowaggulu nti Lubaale kye kintu ekisobola okukuloosa ne yibbawo n'omulabira ddala nga bwe yakula bw'ayambala engoye ze n'ajja n'akusimbira eddagala ku mulyango ne mukeera mu mpalana naye omuntu ow'obwongo obunafu ne yeerabira nti Lubaale ali mu kulwanyisa mukwano gw'oyo muleke kuddamu kwebuuza okitegedde kati ogwo omukwano n'agukutulako enkya mukwano gwo oba n'ova mu bbanga n'obaako ebintu by'ogeyageya ku mukwano gwo omwogerako okitegedde gw'oyogera naye ayogera ne gwogeya kakati ne weefuula eyeegula noga nkubbirako mwattu nno oyo gundi ali bw'ati ne bw'ati naye nkubuuliddeko tobyogera nti kale ekisunaasuna oli agenda amubuulire enkyakulumbe ogwo omukwano guba gufudde okitegedde n'ofumbirwa omusajja oba n'owasa omukazi ne muva kantu katono nnyo nga keetaaga okunogera eddagala naye ne mugjawo enjawukana era amaka ne gafa naye nga bulijjo mwagalana oba bwonna butegotego bwa Lubaale okitegedde akati ababuyabuya oba abamu ku basomesa eby'amadiini ne bamala ne bakugaa nti Lubaale sitaani kubanga Lubaale takwagaliza obeere na kalungi akati njagala kubuuza lwaki muzaddewo yennyini okuva ewaka tamala gakukolera kintu oba tamala gakuwa kintu nga tamaze kwekenneenya era edda omwana anaalondebwa ku busika oba anaagabana ebyobusika oba anaabeera omusika omuzadde yamwekenneenyanga nnyo mu baana 10 b'alina naga nti ono yasaanidde okusigaza ebyange oba okunzirira mu bigere oba
okubeera omulamuzi wa banne. Akati ne Lubaale naye bw'ali obwana bw'omutuma ku luzzi n'alwayo bw'akomawo muswanyuula ate oluusi oyinza n'omugaana oggiryawo emmere. Edda so bwe baatukolanga n'olima olubimbi n'olulekawo ne bagaa tojja ggiryawo. Era kituufu nga bwe kijja okuba kubanga abazadde edda baali siriasi bakuba n'abaleero abakuzizza abaana omuwawa. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati nno ne Lubaale naye bw'ali Lubaale gunjuliro. Lubaale agunjula, Lubaale taleetebwako kajanja, Lubaale omwemantaalizaako omanyi, Lubaale takolerwako kyejo, Lubaale tamanyiirwa. Bisambwa tegiraba mu kamwa, tegimanyiirwa, tegyegeziwalizibwako. Omanyiira ekirala n'otamanyiira Lubaale, omanyiira ekirala n'otamanyiira Musambwa. Musambwa kye kintu ekigenda okukubira mu butalabika ng'ate omusango gwe kikulanga mutuufu era nga weeguli. Abantu abasinze okukosebwa ennyo mu Lubaale be bantu abatawa budde Lubaale. Lubaale n'abanja ekijjulo n'osooka bibyo okugeza olina oyagala oggula poloti baggambe ya bukadde 15 obulwaka kakadde wakati awo Lubaale najja kusabirawo ekijjulo kya mitwalo 15 n'ogamba nti mbadde noonya ssente za poloti ne Lubaale yansabye ekijjulo naye kankubirire nsooke nsasule poloti eno ate bwe mmala ogisasula noonye ssente za Lubaale. Awo ensi eba ekulemye. Basooka kya Lubaale kuba Lubaale yasalawo okubeera n'ebyo by'olina okuba nabyo. Lubaale yasalawo okubeera ggwe obeere omulamu. Lubaale yasalawo abaana bo ggwe basome era Lubaale yasalawo bwe baba basomye bafuuke kye balina okuba. Kati abantu abasinga obungi beerabidde nti osobola okuweerera omwana n'afuna masters n'abula omulimu mu nsi. Okitegedde n'abula omulimu mu nsi naye nga wasobola omuweerera wabula ate omwana n'akomawo era ng'azaalira ku luggya n'akomawo ng'era yeewola ku ggwe oba ng'asaba ku ggwe omuzadde. Akati ekintu mu nsi oba oyagala obeere bulungi n'ebibyo bitambule bulungi n'abaana bo babeere bulungi sooka nga kya Lubaale. Okitegedde kale nno ebintu bya Lubaale byewuunyisa. Lubaale kye kintu ekisobola okufumba obubaka nga kyetooloolera w'owangaalira. N'oloota omusajja neyibawo nga yekizza n'oloota nga mutambula mwenna n'ogamba mwatta omusajja oyo namulooseeko ekirooto naye nga weerabidde Lubaale asinzidde mu linnya ly'oyo n'afumbiramu obubaka. Era bw'oloota omuntu nga yekizza tugambe wa ku kyalo oba olabye Musambwa era bw'oba nga owa obubaka ng'otegeera ku nsonga zino oba olina okugamba nti kizza yanneeyolese naye namulooseeko bwenti ne bwenti ne bwenti. Togamba nti naloose gundi. Bw'onoobizza kuwo ku kyalo gw'olaba enkya muyinza okwewalana. Okitegedde Lubaale asinziira mu nnyota mukwano gwo mwatambulira n'addira n'amufumbamu ekirooto nga bw'ayambala nga bw'afaanana era nga bw'amwenya oba bw'aseka oba bw'akambuwala. N'afumba ekirooto nga mukwano gwo akulumbye n'ejjambiya oluusi n'omuggo n'akugoba emitala ng'ebiri. Ku makya nno n'okeera n'ogamba mikwano gyo nti gundi alabika ntambulirako. Kale kivaamu ng'oyenjera ku basawo. Abasawo nabo beenoonyeza zaabwe. Musawo naye ng'akugamba nti okuva lwe wamulooseko ekirooto ekyakuloga alina by'akkola eyo empala n'ezze. Okitegedde Lubaale kye kintu ekisobola okukuloosa mu bwamakanika mw'oli n'afumbamu ekirooto. Lubaale kye kintu ekisobola okukuloosa ku ssomero gye wayita Lubaale n'akolamu editing ku ngeri gye wakolangamu ebibuuzo mu kibiina mu kiraasi, engeri gye wafunamu engeri gye wakolangamu ebibuuzo, engeri gye wanyumyangamu ne ba class teacher ba head teacher. Okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati Lubaale n'afumbamu ekirooto gwe nno n'olowooza nti ate nze omuntu yamala okusoma Lubaale lwaki andoosa ku ssomero. Kumbe ebigezo byakuloosa okola. Ekigezo kitegeeza eggezesezo mu ebyo by'obadde osoma nga ne bafumba ebibuuzo nga ansi olina zijja mu mutwe olina kwefumiitiriza kwezo notisi bulijjo ziwadde bakusomesaamu. Kati ebigezo by'ensi bye biriwa? Ebigezo by'ensi osobola okulwaza omwana. Okitegedde n'olwaza omwana olumbe nga teruwona. N'ogezesebwa n'olwaza omwana oba okyali mu ddwaliro ne bakugamba nti eka ente eyo baagibbye ku muguwa oba mu kiraalo mwe baagisanze. Ekyo kigezo kyakubiri. Duli n'obeerawo nga bawaayiriza ggwe. Ekyo kigezo. N'obeerawo omusajja najja ne yeerondera mu kantu katono nnyo akataliimu nsa
ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ekyo kigezo. Kati ebigezo by'ensi Lubaale akola editing mu bigezo by'essomero nga bwe wabiyitangamu, era n'akuteerawo ne pepa eriko ebigezo, era n'akumaakinga n'akulaga nti wano bigaanye, wano osembye, wano oyise, wano oyitidde waggulu. Okitegedde? Osobola okuba nga watambuzaako ku nsonga eza Lubaale, ensonga ezo n'ozikomya mu kkubo oba n'otazituukiriza bulungi, naye ng'obadde ogezezzaako ng'era jjajja walabye obadde ogezezzaako okutambula, ekiro ng'afumba ekirooto, ng'alaga nga oloota muli ku ssomero, babawadde pepa, mukoze mathematics, physics, English, kati batuuse okumaakinga oyitidde mu second grade. Okitegedde? Kati bw'oyitira mu second grade oli najja nakugamba nti ekigezo nno wakikoze bubi. Kati gwe n'olobera ku by'essomero naye ng'ekigezo kye wakoze obubi bakulaga oba bagezaako okujjukiza by'oyiseemu mu byabwe ebya Lubaale. Kati editing bamukola okusinziira ku ngeri gye wayitamu mu ssomero. Kati gwe osobole okwefumitiza ogambe sikyasoma ndi muntu mukulu ndi mukazi mufumbo. Ate eby'essomero bikomawo bitya? Bigezo ki bye boogerako? Bamaakinga ki? Kiki kye badde bagezaako kumaakinga? Kiki kye badde bagezaako kugamba nti mbadde ngezezzaako naye mpitidde mu third grade oba second grade oba mpitidde mbadde wa first. Okitegedde? Ebintu bwe bityo. Kakati tulinawo wano omukyala obubaka bwe butambulira ku ssomero, naye bw'otaba mugezi tosobola bumanya. Butambulira ku bya ssomero. Okitegedde? Naye bw'otaba mugezi tosobola bumanya. Wabula nga sinnagenda ku mukyalo oyo, osobola okuloota ng'omwana wo gw'ozaala akwebaseeko ng'akulika kkolamu. Okitegedde? Abakazi abamu abakazi abakulu n'oloota omwana mutabani wo ng'akulika kkolamu ssebo, n'okera n'osirika. Nekidda oluvannyuma lw'ennaku nga 5 oba wiiki nga n'oloota ng'omwana wa kkolamu. Kakati abasinga obungi bw'okeera ofuna bibuuzo ki? Ofuna bibuuzo ki? Okitegedde? Oba n'oloota omusajja ku kyalo yafa najja n'akozesa oba n'akkolamu, kale katwogere nti n'akkolamu oba n'okkolamu bye biki, oba kkolamu limu lwatuwulira gundi yagenze kkola tinowulira kimanyi gundi oba n'ankolamu, ebintu bwe bityo. Okitegedde? Nange sibimanyi nnyo, mbiwulira buwulizi, mpulira abantu babyogera kimanyi gundi n'ankolamu, kimanyi gundi bintu bwe bityo. Ate ffe tumanyi okukola giba mirimo, nkuba wali bbulooka, nkola ku site, bintu bwe bityo nti okola emirimu. Okitegedde? Kakati oli n'aloota nga omusajja yafa najja n'amukolamu, oba bbaawe gwe yabanga naye oba baayawukana X najja n'amukolamu. Kakati bw'okeera ku makya weebuuza ekirooto kino kiwanuse ludda wa? Kiwanuse ku ssuula ki? Kitegeeza ki? Myoyo ki gino? Okitegedde? Ababitemagula amangu ng'ab'amadiini bano oba balokole oba baki naga nti oyo sitaani. Kyokka ky'oyita sitaani kirina ensonga lwaki kireeta ekintu ekyo, okimanye okitegeera okizuula oggyewo embeera eyo mu bulamu bwo, kubanga ne bw'olyerokosa ne bw'olisalaasala amagezi ojja kuba olimba nga toggyeewo ekyo mu bulamu bwo. Ebintu byonna tebabijjawo mu bisindiikiriza mu ngeri y'ekifuba. Ebintu byonna basala magezi. Kino lwaki kinzijira, nkoze ntyo kijjawo, nkyebuuzeko kitegeeza ki, kirimu makulu ki? Obadde okimanyi nti abantu abamu baloota ebintu ebinaabaawo ate era ne wayita ebbanga olinaga nti kino nakirootaku. Okitegedde? Oyinza okuba olina ekifo mw'oli, tugambe waliwo omukolo biki, ogenda okuzza obwonge emabega mwattunga emikolo egyo gy'oliko, walootako ekibeerabeere kifaanana bwe kiti nga bw'okiraba era nga wakiroota, naye nga wakiroota emyaka 2 emabega. Obadde okimanyi nti abantu mu nsi tebeefuga, tebeetwala era tebeetegeerera. Obadde okimanyi nti abantu baliko, buli muntu aliko ekintu ekimutegeerera. Oli ne bwali bamugagga, oli ne bwali basamira, oli ne bwali batasamira, oli ne bwali bawa ddiini. Bano abeefuula ennyo mu baddiini basomi. Obadde okimanyi nti bafuna embeera ez'okubategeerera. Okitegedde? Awo nalyoka yeegezuwaza, mwoyo wa Mukama yakindaze, mwoyo wa Mukama yakindaze, mwoyo yasse n'akindaga, naye nga yaloose. Kyokka okuloota kusibuka wa? Okuloota kusibuka mu nnono z'abajjajjaffe. Obadde okimanyi nti ensi y'abaafa ekomawo ne tubeera nga tuyita nayo. Buli omu bulirimu awangaalira, buli omu ku mirimu gy'awangaalira, buli omu mu kyateekateeka okukola.
ensi y'abaafa tusigala tulinayo butoola, era ensi y'abaafa teyerabira bazzukulu baayo abaasigala ku nsi. Omuntu bw'afa akusookayo busoosi naye ate asigalawo, omwoyo gusigalawo era omwoyo tegusuula baana baagwo. Okitegedde? Kakati nno ebintu ebisinga tulina okubyegendereza. Abantu abasinga baloota ebinaabaawo, era kyova olaba nti omuzungu yatukola bubi. Omuzungu yaddira n'agatta ebintu bibiri mu kintu kimu, n'atusuuza ensi y'emyoyo, n'addira ensi ya sitaani n'ajja n'agigatta mu nsi y'emyoyo emirungi, n'aga nti oyo sitaani. Akati n'ojja owulira ekigambo sitaani n'owulira nga kyesittaza, n'ojja owulira ekigambo muzimu n'ojja owulira nga kyesittaza, yabigatta kumu. Bw'owulira ayogera omuzimu nti oyo aba ayogedde ku sitaani, bw'olaba anywa taaba oyo aba ayogedde ku sitaani, bw'olaba ayambadde ekifundikwa oyo aba ayogedde ku sitaani. Okitegedde? Ye muzungu. Ebintu bino mulina okubyegendereza. Okitegedde? Omuzungu yaddira ekintu kino mu ngeri gye wandikitegeddemu, n'asiiga akafaananyi nga bw'akigattako sitaani, ekigambo sitaani n'akigattamu. Kiringa bw'onoddira sukaali n'omuteeka mu caayi, caayi abadde mu kikopo mu kkalu era nga tanyweka, era ng'ojja kunywa ku makati ogende. Kati oli n'ateekamu akajjiko ka sukaali, ogenda okulaba nga omunywedde aweddewo kubanga awoomerera, aliko otujaaja, aliko omudalasini, kitegedde mulimu amajaani oba kaawa. Ebirungo ebyo byonna ne bikuleetera okunywa caayi oyo omumalamu. Kwe kutabula ekirungi mu kibadde ekibi. Okitegedde? Kati oli yaddira ekirungi n'akitabulamu ekibi. Kakati wali olina kikyawa. Tojja kuyiiya ng'osudde ensi y'emyoyo, tojja kubako kyeweekolera ng'osudde ensi y'emyoyo, amagezi ojja kuba ogaleseka. Abantu abasinga batambula mwowa mu nsi, abamu ne balowooza nti ensi gye batambulamu eri babeera, ate abamu ne beesigama ku nsi ne beerabira emyoyo, ne balowooza nti ebyensi bisobola obafuukira Katonda. Eyakyawa okumanya tasobola kumanya Mukama Katonda. Abantu abasinga balowooza nti okumanya Mukama Katonda balina kusikiriza. Abantu abasinga tebamanyi nti olina kwefumiitiriza ng'otudde ku buliri n'omanya Mukama Katonda. Abamu bamanyi nti balinamu basomera mu bitabo okusobola omumanya. Okitegedde? Okumanya Katonda si kyangu. Okumanya Katonda tebalina kubikkulira mu kitabo. Okumanya Katonda kitono nnyo. Osobola okutulawo n'omanya nti Katonda ayagala kiki byazira ng'oli wakawo mu kitanda. Era n'obimanya n'obigoberera, ogenda okulaba ng'ensi ogiyiseemu bulungi. Eyakyawa emyoyo oba emyoyo gyaffe egy'ebika oba emyoyo egitudde mu nnono zaffe, ennono, obuwangwa bwo n'ennono zo, ennono z'olunyiriri oba olulyo oba ekikamu osibuka, ennono zaakyo mu ggwanga lyo oba mu buwangire bwo oba mu buwangwa bwo. Okitegedde? Ennono ezo buli baliro batukyaye ennono zaffe, twayogera kweziika wansi. Era ekituufu obwongo bwaffe buli wala nnyo mu kinnya, kubanga olwaleero omugagga wano ojja kugenda omutye ng'ate bw'atuuka e Bulaaya abeera ku buddu ng'akola magwanika oba bagayita mawanika oba magwanika oba eggwanika. Eggwanika ndooza lyerimu kyokka ekizimbe mwe bateeka emirambo bakiyita eggwanika. Kati oba ebizimbe byo bibeera nga mukaaga oba bagayita batya, oba mawanika oba maggwanika, naye ndooza si magwanika oba mawanika, kuba kizimbe kiri kimu kikuŋŋaanyizibwamu emirambo, eryo ggwanika. Kati ebizimbe oba Sinjulo ne Pululo, awo tuyinza kugoberera ki? Ate ebintu bya Sinjula saabimanya nnyo n'ebya Pululo, oyogera Pululo n'owulira ng'oli oba agambye oba Pululo oba Puloosi oba Pululo, ebintu bwe bityo. Kale obiwulira babyogera naawe n'obikwata n'ogamba nja bisomesaako. Tuba ogenda obisomesaako oluusi obirambula obimalayo ne bikulema. Owulira Sinjula, ate oli n'agamba kyekyalani kya Singa, ate oli oluyimba n'agamba nti oba luyimba oba bagamba oba Singa oba Singa kwe kuyimba. Ebintu bwe bityo obyogerako naye bintu biba byetaaga kusoma nnyo okubitegeera. Kati ffe abataabitegera nnyo luli olubereberye, okiwulira ne kikusesa n'okizzamu eno ango n'owulira nga kikusesa n'agamba nti Pululo, ate owulira nga agamba oba Puulo oba Puloosi, n'owulira Singa, ate olina ga kuyimba, ate olina gamba singa tewazze nandikubye. Kale n'okiwulira ne mu sentensi z'Oluganda, singa tewazze nandikubye, ate wano muzungu ne baga singa, olina ga singa kyalaani, kakati olina ga Sinjula. Kitegedde? Kale ebyensi bisesa, ate bw'obiwulira ennyo n'obyogerako ate ofunamu okunyumirwa. Olw'olumu n'owulira ng'onyumirwa. Kati ate ffe abataasoma ebyo bintu ebyo, manyi ebyo ebintu Lubaale abyogerako nti ne bw'oba tosomye ng'eka wateredde osobola okuba obulungi. Okitegedde? Osobola okuba obulungi ate oluusi n'osanga oli ng'asomye ng'eka wadde wateredde era naye n'abeera bulungi, ate n'osanga oli n'amala ebiseera n'awerera omwana n'awuzika nga eka waali tewateredde, ng'alina ne diguli nga 2 eka nga waali tewateredde, n'aba nga bambi yasomera bwiriiri
ate olina atasomera ddala ng'ekawateredde ate naaba bulungi wadde okimanyi nti abagagga oba abasuubuzi abasinga mu Kampala nga bagagga nnyo nnyo bw'onoonyereza ebitabo byabwe tebiriiwo tebaasoma ate n'osanga abaana abasomye abalina ziddiguli nga basiba mu betingi tulaba nga ebyensi bizibu bintu ebifaanaganako bwe bityo kale no tulina okwegendereza bintu by'enzungu bino bintu by'enzungu nze era endabe twagendanga ku ssomero okutoloka nako kwalinga kungi bintu bwe bityo ate twabanga n'abaana nga oba baana oba baabanga batya kitegedde nga ebintu ebyo tosobola bitegeera nnyo nnyo kale no n'osalawo ebintu ebimu n'obikomya mu kkubo ate ne twekanga nga ate tuli bulungi mu nsi kale tulanga ebintu byewuunyisa kati waliwo awulira bino nga bambi yasoma ng'ennaku emuluma awulira ebigambo bino bye twogera nga yasoma ennaku emuluma kati ate wulira ne bali nabo tebaasoma bali bulungi kyokka ate omulembe guno oba tosomye ojja kubulwa w'okola kyokka ate ne bakugamba nti bw'ona oba totereezezza ka wadde omulembe gw'abaasomera ojja kubulwamu ekifo kyo weebali bambi abaana kati akutte ku ttama awulira ebigambo bino yatuula siniya 6 naye n'okusomesa ka nassale bwagendeko ewantu kasomero agambe kangegenye ku baana ba nassale tasobola gufuna omulimo ayina ekimuziyiza wadde okimanyi nti tufugwa nsi ya myoyo tufugwa nsi y'abaafa emyoyo gye gitutambuza gye gitutambulirako gye gitulaga ekkubo okitegedde omwoyo gukujja we bajjula ne gukutwala we bawaata obadde okimanyi mukazi n'afumbira omusajja nga omusajja mugagga ng'amutegeera omusajja alina empisa omusajja taboggoka omukazi n'akeera enkya neyeekwasa obusongasonga n'anobawo enkya n'omusanga ng'abeera wa siisita we enkya n'omusanga ng'asiika mmamba omukazi n'akubuulira nga nze bwe nali sifugwa nze sifugwa omusajja ng'akubaani ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye nga tebikyali kitono nnyo just bugumiikiriza okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale emyoyo gikujja we bajjula oba we balya ne gikutwala we basaaniika oba we bawaata oli n'abeera n'omulimo nga mulungi emyoyo ne gimukozesa ebyambyone omulimu gwo ne gufa n'ayenjera n'ayagala addemu asaba omulimu omulala ne kafuuka akalimo ne gubula naye nga kuguli kyali kitono nnyo kukola mpisa kweyisa bulungi bugumiikiriza nakwefuula musiru oli amala okufuna omulimu n'atandika okwegeziwaliza ku bboosi ng'amukolako eŋŋamba amugeya akola ki ne yeerabira olunaku lwe yasooka omusinkana nti yali amwegayiriranga n'okufukamira wansi amavi kwatadde omulimu amala ogunyweza mu 5 agukozeeko omwaka mulamba n'atandika okulaga nti ayimirira ebitogi beekobaana ne bakozi banne ne bageya bboosi ne bakola ebintu ebitajja ne bamugoba ne wayita emyaka 2 ng'ate yeegomba okudda emabega nga takyasobola n'obufumbo no nawo bwe buli n'ebyensi ebirala bwe biri okitegedde kale nno ebintu ebisinga obungi byewuunyisa akati okwogera bino byonna okulandagga ng'era bw'omanyi omuntu ayogera nga leediyo omuntu bw'akeera ku makya ng'ayogera nga kyalaani omuntu alokopya omuntu ayogera kuno na kuli omuntu ayogera nga gwe baasala akanyata omuntu abeeraawo nga buli kimu akyogerako oba tumuyite nakamwantette oba abeera yeeyogeza oba aba yatondebwa ng'alinga leediyo simanyi kati nga bw'omanyi bwe tweyogereza muno kuno na kuli okitegeera kati ebigambo bino nonna bye twogedde obwedda tuli ku kirooto waliwo kandabe oba mukyala kyono kandabe omukyala ono alabika ndowooza oba yeddira njovu alabika ndowooza yeddira njovu bwe mba sirimbye akati omukyala ono alina ekirooto kino kyekuusiza ku ssomero kyekuusiza ku bibuuzo kyekuusiza ku pepa kyekuusiza ku ngeri gye yasomangamu kati lubaale yasinzidde mu ngeri gye yayitamu ku ssomero n'akolamu editing okitegedde kati ng'omukyalo ono alina okukozesa amagezi mangi okutegeera ekirooto kino kati katukiwulire nyabo oli ku mukutu gaggadde ogw'okumanya n'okutegeera obubaka obulala bwe nafunye boosi wange nasembayo okukolera ate era lumu namulootako nga nina saluuni wendi mbu bansiba nviiri najja nannyombesa ne njagala omukuba naye nga mukuba waabula
nadda kakati aka katundutundu boosi wo mu birooto yaani? Omanyi kakati bw'oba onootegeera ekirooto bakitegeera nnyingo ku nnyingo. Boosi wange najja yansanze mu kasaaluuni nga bansiba nviiri n'antabukira ne njagala ommukuba. Kati aka katundutundu kokka kategeeza ki? Boosi wo tolota boosi wo gwo akukozesa. Boosi wo mu birooto aba mukamaawo, guba musambwa mu budde obwo ogukutwala oba ogwaweebwa obuyinza, ogwaweebwa obuyinza mu kika kya lubaale gwe musamirira ku kika kyammwe, ye boosi wo. Boosi wo aba mukulu wo, boosi wo abeera oyo akuwa ekyokulya n'ekyokunywa oba akukwasizaako oba mu mirimu oba mu ki oba mu ki, mu bwempewo. Boosi wo akusobozesa okuyita mu nsi ng'ogisobola. Kati mu kirooto yajjanga boosi wo. Kati boosi wo akusanze bakusiba nviiri. Obadde okimanyi nti okudda mu byamasanyu n'ebyensi nga lubaale abanja kimunyiiza, kifaanaganako landiroodi bw'anaakusanga ng'oli enkoko ate nga wamugambye siina ssente zisasula nnyumba, kyokka nga ate ye boosi we alaba nti ssente ezaalidde enkoko egula emitwalo 4. Ssente ezaalidde enkoko obadde osobola okugulako kiro y'ebinyeebwa n'osuula mu kabookisi nze n'onsasula. Okimanyi nti okulya enkoko ku muzigo kinyiiza balandiroodi? Okitegedde? Kinyiiza balandiroodi, bannannyini mayumba okulya enkoko ku mizigo. Kakati boosi akusanze oli mu saaluuni osiba nviiri ne mufuna obutakkanya n'oyagala ommukuba. Kyeki? Kye kitundutundu ky'okulwanagana n'empewo mu nneeyisa ez'enjawulo. Kakati genda mu maaso tutegeere bulungi ekirooto kyo kino. Njagala nkutemera ennyingo ku nnyingo. ddayo n'adduka eri ku mulimu gy'akolera. Kati era leero namuloose mukazi munyalwanda mweru nnyo nnyo, namuloose naye leero mu kumuloota namuloose apita mu bulungi, n'ankwata ne ku mukono naye ng'ansaba documents zange. Kakati olabye yaloose omukazi nga munyalwanda nga mweru ttuku ng'amuyita naye ng'amuyita mu bulungi naye ng'amusaba documents ze. Ogambye nti ng'ansaba documents zange, nga mukazi munyalwanda, boosi wo nga mukazi mweru ttuku. Kyeki? Ye boosi wo nga mukazi munyalwanda, ogwo muzimu. Ogwo muzimu. Ate ekirooto kye kikulaga eggwanga lyo. Mufune amagezi agagoba enswera ku bbi. Boosi wo mukazi munyalwanda mweru ttuku nga mpita mu bulungi ng'ansaba documents zange. Otegeeramu ki? Ekirooto kikulaga eggwanga lyo first, ate ekirooto ne kikulaga lubaale ng'akuyita, ate ekirooto ne kikulaga nti nina bye banneetaaza. Bye banneetaaza bye biriwa? Boosi w'omukazi omunyalwanda akuyise ng'akuyita mu bulungi. Kyeki? Nti weezuule nga nkyaliko akaseko, weezuule nga nkyali wa mukwano gwo, nga nkyali mukwano gwo, weezuule nga nkyakwagala, nga nkyalimu akakwagala, weezuule nga nkyakuyinako laavu. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Amiina. Okitegedde? Amiina nnyo. Akitegedde gamba munno nti amiina ennene. Okitegedde? Boosi ogwo muzimu. N'akuyita ng'akuyita mu bulungi. Boosi mukazi munyalwanda naye akuyise ng'akusaba documents zo. Kyeki? Kakati ebikwogerako bye bakusaba singa basanga ebyogera ku bulamu bwo oba ebyogera ku kusoma kwo ozze osoma otya mu nsi muno nga tobirina nga tebiwera nga tewayita. Okitegedde? Kye kivaako omuntu okusiraana. Kati bw'akuyita n'akusaba documents zo n'asanga nga zirimu kigoye weezinge, ye muntu okusanga nga bamugobye ku mulimo. Naye omuzimu okuyita gutegeeza ki? Omuzimu okuyita kuba kukuyitira ddala. Jjajjawo alina byakwetaaza, jjajjawo alina byakubanja, jjajjawo akwagala, jjajjawo akunoonya, jjajjawo akwetaaga, jjajjawo akuyita. Okitegedde? Wabula olwaleero olina ebibuuzo mu butalabika buli lw'obeera mu kirooto. Olina ebibuuzo. Mu nsi eno nkozeemu ki?
kuba enkya njivaamu. Okitegedde? Olwo nno oluyimba ndowooza lwayimbibwa baana baabeeranga Mitalamaali oba myaka ki? Myaka gyadda essomero eryo abaana bo baayimbira ennyimba ezo ne zikyaka ennyo. Mwabangamu omusajja nga bamuyita Ssebunnya nga ye HM w'essomero eryo ery'Emitalamaaliya ku lw'e Kampala. Omusajja oyo ndowooza oba yazaala Annie Ssebunnya, ndowooza ye yabanga headmaster w'essomero eryo erya Mitalamaaliya. Kati wewavu obwana obwayimbanga oba abaana kuba lya Ssekendule, Museeno nkozeemu ki kuba enkya njivaamu, naye nga nzijukirwako ki? Kitegedde naga oba kulya buli kunywa bunywi kizudde, temuli kya muwendo n'okukujjukira olw'amabanja, bikolimo bye bikukulembera. Nange nno okuyimba nkumanyiimu, otalabe kuba kusenya nviiri oba babyogera batya bwe batyo, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Kakati mu nsi muno okozeemu ki? Jjajja akuyita omuzimu eyakulonda, mwana wange jjangu, naye ng'akuyita mu bulungi, mukyali ba mukwano, omuzimu gukuyita, jjajja we akuyita, oyina ebyokumanya, oyina ebyokumala, jjajja akyakulinako laavu, akuyita, oyina by'olina okuttaanya. Munnange bw'otyo bwe wazaalwa oliko ebyakulonza okumanya, omuzimu gukuyita, jjangu, kyokka bw'otuuse waliwo ebibuuzo, okuza okutuuka awo ki ky'olaga? Twakulonda okuva mu tulwa nnyoko n'okula n'osoma n'otuuka w'otuuse, abalenzi obaagadde buli kimu, tokyalina nantambula, amagulu gazzeemu n'ebitege, kukyusa abalenzi aba buli budde, obwenzi biki. Kati bakubuuza eby'omulamu ebikwatagana ku bujjajjaabwo. Okoze ki mu nsi muno? Ki ky'okoze? Ki ky'olaga? Makisi zigamba ki? Bwe wagezaako n'otambula wakoma ku ki? Watuuka ku ki? Watutuusa ku ki? Ffe nga balubaale, ffe nga bajjajjaabo, ki kye watuukako? Ku bye twali twagala ABCD watuuka ku ki? Okitegedde? Ye boosi wo okuyita omukazi Omunyarwanda ng'akuyita mu bulungi naye ng'ayagala documents zo. Okitegedde? Oba bye biwandiiko ebikwogerako, anti nange ebya documents sibimanyi. Ebiwandiiko oba biba byogera ku kiba ku buyigirizi, oba biba byogera ku muntu, oba yendaga muntu, oba ya identity card, nange sibimanyi. Nange mbibuuza mmwe, ndoza mmwe munaabingamba. Kati katuyongereyo n'ekirooto ky'ono omukyala. Ate nga mu buliwo nze banziba wano ewange ensawo yali mu documents zange zonna bino byonna ebipapula byange byalimu, baabibba ne Namuloosi nga mpita ngamba leeta ebipapula byo, njagala tugenda, mbuuza wakola otya mu siniyafo, wakola otya? Namugamba saakola bubi, nayitira naye mu second grade. Nangamba lwaki first grade yakulema? Namugamba ebibuuzo byali bizibu. Documents zifuuse documents gagali munnange, bamubuuza wakola otya? Bakubuuza okuza okutuuka awo, ki ky'olaga? Wakola otya? Kati bambi oba yagendako ku musawo, oba naakuma ku byoto, oba naafumba ku bijjulo, oba ne bamuterawo olubugo, oba naakola ki, oba naaba ku ddagala, oba naakuma ku byoto. Kati bambi bamubuuza wakola ki? N'amugamba nakolako, naye munnange nayitira mu second grade. Oli n'amugamba lwaki first grade yakulema? Kakati bw'obanga wasalawo kugenda ku kyeyo kukola, tetugaanyi, si kibi, kubanga omuntu buli wonna w'okola kyekyeyo kyo. Kubanga omuntu ogenda n'okola n'onoonya obusobozi, naye bw'ofunye obusobozi okozeewo ki? Kakati bano abawala be bawala b'osanga omulenzi n'amukolerako ekyejo n'avaamu n'ezziga, n'amugamba ate nno nkubuulidde mukwano, nze simanyi n'ebyemirimu byantabukako, obulenzi bwe gweyogeza gugonza omumiro. Kati osanga buno obuwala nga omulenzi akakwana ate ke kamwegulako. Abawala b'ennaku zino ddala bawala bakola mu biyumba mu Bawarabu,
abalenzi babaliddeko ssente nga basuubira emikwano egy'enkalakkalira mu bajja bawasa. Okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. Bababbyeko ssente ez'ekyeyonoonero n'awunzika ng'oyo amubbye ate nga tebigenze mu maaso. Okitegedde kwegonza, kwegula buganzi, n'osanga omuwala ng'amatidde omulenzi tamulabangako naye n'amufiirako amuwola amuwa. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Baana bawala batomedde nnyo ate ne baviiramu awo. Okitegedde kati ssente ezakutwala okukola ddala ddala ozikozeemu ki? Ozikozeemu ki? Oyinza omubuuza okuva lwakola kikyalagawo, era bw'oba nga olina ky'olagawo ssente ku nsonga z'abajjajjaabo obalowoozaako oba obalowoozaako luvannyuma oba olowooza basembyayo. Ye mukazi okubuuza nti wakolako ki? N'omugamba nakolako naye bwe nakolako nayitira mu second grade. Omukyala ne yennyamira n'agamba ki ekyaggana okuba first grade? N'ogamba nanti ebibuuzo byali bizibu. Ekigambo bibuuzo byali bizibu kati bano bateekwa okuba nga ensonga za lubaale balaba nzibu era nga zibuwazibuwalira, kubanga ensonga za lubaale zeetagamu obudde n'obugumiikiriza n'okubeera ng'otadde ebyensi neweetereza neweenoonya n'onoonya lubaale n'otereeza lubaale. Kati bano abaana abamu ab'amalala abalowooleza mu balenzi tasobola kutereeza lubaale kuba talina budde bwa lubaale, kubanga ebya lubaale bizibu byetagamu obudde n'okubeera omusiru n'obugumiikiriza. Kati bano abaana b'amalala tebasobola kukola lubaale. Ekisooka benzi, ekyokubiri babeera bakaba. Okitegedde kati ekyo kyokka kyokka kimala tasobola kwebonereza kutambuza lubaale kabanga kawera nga teyeegasse, kuba kati ono omuwala ebintu by'okwegatta yabifuula nga byakulya, yabifuula nga binyumu. Okitegedde bw'aba tabikoze tasobola kwebaka, tasulirawo, abeera n'omutima nga gumutujja nga ne wansi wamutujja, okwebaka otulo okujja kizibu. Kati bano abaana tasobola kutereeza mpewo. Kati yennyini azzeemu n'agamba nti anti nange mukama wange ebibuuzo byali bizibu. Kati bizibu muki? Kye bayita obudde, okuwa lubaale obudde, okwefiiriza, obutakolamu katono kugenda, wabula okukola okutuukiriza osobole okuggyako ebbanja erikugoberera, erikulonoola, erikufiiriza, erikulemesa buli kimu. Kati ebibuuzo lwaki bizibu? Lwaki ebya lubaale bizibu? Kati ye abadde amanyi ebibuuzo bya ssomero, ebibuuzo lwaki byali bizibu? Kyanti ebibuuzo byali bizibu kyekyannemesa first grade. First grade bwanoonya lubaale tewamuggusa. Bwagezaako ne bakugamba nti oliko lubaale oba n'ogegenyako n'otambulako ku musawo tewaggusa. Tolina kyewalagawo, tolina kyewakolawo. Wabula oli yakumaakinga n'agamba omwana ono kaatambudde osanga luliba olwo. Ye second grade. Kati oyongereyo n'obubaka bwo. Okitegedde? Genda mu maaso n'obubaka bwo tuwulire. N'angamba kati nno ku luno oba ku luli bayitira mu second grade. Ku luno ngenda kukola ekisoboka making sure nti oyitira mu first grade. Kakati jjajjawo ng'akyaliko akaseko akuteereddeyo akabega, omuzimu gugenda kweyimirira. Ku luno teweesiruwaza, ku luno weebeereremu. Kola ssente ng'ozikuŋŋanya ng'omanyi nti zaakutereeza jjajjaawo. Jjajjaawo bw'onoomusanyusa ensi ejja kunyumira. Muleke kutambuliranga lubaale nga mumaze kulwala, muleke kutambulanga mu nsonga za lubaale nga mumaze kufuna bizibu, muleke kutambulanga ku nsonga za lubaale ng'emirimu gimaze kufa, gimaze kuggwaawo, ensi tekyakwagala, buli omu akusindiikiriza, emikwano tegikyawangaala. N'ofuna mukwano gwo nagga nti olubaale yakuluma nga lujjukira okubuuka, weekonye ku nkongo ojjukira okubuuka. Abantu abasinga mutambula ku basawo naye ng'omusawo tasobola kuvumula nga jjajjawo yennyini ye yakwesibira, ate ne weekwasa omusawo nti yakubba. Akati ebintu ebisinga obungi tubyegendereze. Okitegedde? Agambye ku luno ngenda kulwa n'okulabika ng'okuba first grade, kitegeeza jjajjaawo akuteereddeyo akabega, jjajjaawo aleese ekisa. Oteeka okuba tonnaba kwonoona nnyo. Okitegedde? Nga bajjajjaabo bakyalimukko akakwetaga. Kati katweyongereyo n'obubaka bwo, tweyongere okumanya. N'angamba leeta papa ne mugane nga sibirina. N'angamba genda wano wati ne wati ojja bisangawo. Mu kugendawo nasanzeewo paasiriipu yange ya senior four. N'angamba gireeti. Kati we nagireese n'angamba naye zino subject zenjagala mbadde njagala obeere inginiya. Ate ono physics tewamukola bulungi ne math tewamukola bulungi. Kati
mbadde njagala nnew'omuzeeyi wengenda okukutwala. Ndowooza olabye maafi tewamukola bulungi, fizikisi tewamukola bulungi, naye mbadde njagala obeere yinginiya. Yinginiya yaani? Yinginiya kyeki? Yinginiya yategeerera ekintu. Yinginiya yabeera yasoma ekintu ekyo n'akikugukamu. Yinginiya yaba ategeera ensonda z'ekintu ekyo bwe guba mulimu oba kampuni. Yinginiya yaba ategeerera ekyo. Kati yinginiya mu lubaale bagamba ki? Kati gojja kulobera mu by'essomero bye wayitamu ono editing atakimanyi takimanyi era talikimanya, atalimanya bubaka era abeera talibumanya. Yinginiya mu bubaka yaani? Yinginiya ye muntu akulembera ekintu akitegeerera era akikuguseemu era akimanyi, asobola okutegeerera abalala n'obalowooleza, ye yinginiya. Physics subject eyo gimanyi ne maafi subject eyo gimanyi. Agambye nti bwe biba nga byakulema kati ngenda kukutwala ew'omuzeeyi. Ew'omuzeeyi oyina ssenkulu, jjajjaawo jjajja okukutwala. Omuntu yenna atudde mu buwangwa n'ennono oba atudde mu nkola ez'ennono abeera muzeeyi. Ensonga lwaki bamuyita jjajja? Kubanga abeera akongojja emyoyo emikadde egyedde emyaka bufukunya. Kati ensonga lwaki ne bw'osanga omwana omuto ng'alinnyibwako olubaale ng'alina ebuga awo bagamba ewa jjajja, kyokka ng'omwana gwe muyita jjajja ali myaka 25, naye mubeera mumuyita jjajja olw'abano abakulu baakongojja abatali bajjo. Kati jjajjaawo akugambye bw'abanga physics ne maafi byakulema kati ngenda kukutwalako ew'omuzeeyi. Ew'omuzeeyi okwo bakubanja kutambulako, bakubanja kwezuula, bakubanja okeere ku makya otandika okunoonya ensonga z'abajjajja bo wezuule. Ew'omuzeeyi gy'agenda okukutwala kati be bano abajja nga bajjajja be babavaako emabega, n'abeera ng'amuleese ku ssomero okusoma, okuyiga, okujjanjabwa buli ango n'okutereeza. Okitegedde? Kati katweyongereyo tuwulirize obubaka bwo nnyabo, genda mu maaso. N'angamba oyo omukadde nno yabadde asala nviiri za bano saaluuni y'abasajja basala nviiri. N'angamba tumulindadde njagala nkutwalewo akukyusize makisi ezo akuteerewo makisi ennungi nkufunire guno omulimu mulungi, njagala obeere inginiya. Namugamba yagala mbeere inginiya ng'ate sabjekiti ezo saaziyita nga we nina kuziyita oba waakufuuka ekyo. Kakati ndowooza owulidde. Njagala nkutwale ew'omuzeeyi akyuse makisi zo azifuule ennungi. Kyeki nti jjajjaawo kati ayagala ku guno omulundi. Bw'obanga watambulako ku musawo, omusawo yakulemererwa n'oyitira mu second grade, bye wakola oba mwalimu okweganya biki wageegenyako bugeegenya, n'oyitira mu second grade. Kati jjajjaawo ayagala first grade, ate math ne physics subjects ezo zaakulema. Kati jjajjaawo akugamba agenda kutwala ew'omuzeeyi, omuzeeyi akyuse makisi ezo luli oba wayitira mu second grade oyitire mu first grade. Okitegedde? Kati ndowooza kakatulu nako oba okategedde. Kati bakubanja ku luno okutambula ew'omuntu nga mumanyi oba omuntu ng'amanyi, omuntu oyo asobola okukusuumusa okujja mu bwakataala akuzze oba mu baki oba mu bategeera ebintu ebifaanaganako bwebityo. Kati ndowooza kakatulu nako okategedde. Okitegedde? Wabula jjajjaawo ayagala obeere yinginiya, ekyo akizzeemu era akiddinganye. Wabula nti jjajjaawo akubanja otambuli. Mukadde kano tambula weetereeze. Mukadde kano nti ngenda kutwala ew'omuzeeyi akyuse makisi zo azizze ku first grade. Oyina embuga gye bagenda okutwalamu oba embuga gy'ogenda okgendamu oba olubiri lw'ogenda okgendamu, naye nga ensonga ze jjajjaawo azirabyewo era nga bw'anaaba akukutta obulungi oba nga omukutta obulungi ojja kuvaawo oli muwanguzi. Kwe kukyusa makisi zive mu second grade zidde mu first grade. Ojja kuvaawo oli muwanguzi nga ne bye wali tomanyi obitegedde. Otuukiriza jjajjaawo bye yakugamba, naye nga omuntu asobola okumanya okusingako gye wali jjajjaawo kyategeeza. Okitegedde? Kati katweyongereyo mu maaso n'obubaka bwo nnyabo. N'angamba nze ngenda kutereereza buli kimu kigenda kuggwa. Ate nagenza okuddamu olaba gy'antwala akutte ku mukono. Tuli mu katale. Mu katale ndabayo omusajja alinga omulalu.
ndowooza olabye kati ekirooto gye kiwunzikidde kyatandikidde ku bya ssomero, makisi, peepa, bigezo, documents. Okitegedde mukadde n'awunzika ng'ajja amulimbalimba amubembeekereza paka lwamugambye ngenda kutwala ew'omuzeeyi akyuse makisi zo. Kati ono omuwala ateeka okuba alinako kye yakolako mu lubaalo kubanga yatambulako bw'ataba ye bali abaamusooka ba kitaabe oba basenga be. Kati nga bakolaakolako okitegedde ebintu bino ne batabituusa oba ono omuwala nga yatambulako n'atabituusa okitegedde. Kakati jjajja ajja amuwala awala abatandikidde mu documents, peepa, bigezo, simanyi maafi, fizikisi biki, mugamba wabanga fizikisi yakulema ne maafi yakulema kye kibalo. Omuwala ono tabala, omuwala ono yaafa bintu byakwekolerawo ebityo na byabalenzi ate si yayendeguza ng'embwa n'akyusa ono n'akyusa oli balina obusolo buyina ennaku. Singa obusolo bwali bwogera singa akono bagamba bannange wabula wantama singa bakunsalako ne banteeka mu kaveera nge sikyagala kutambula naawe kubanga buli lwatambula nako kafuna ebizibu. Kalina effugabbi kakulusanyizibwa tekeesalirawo ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati singa obusolo bwali bwogera singa omu bugamba nze wabula ebyo olaga sigenda okusinzira kyewantuusizzaako jjo sigenda ng'olwo omuwala yakwanye omusajja mudinka okitegedde nabwo bulumwa. Embuzi za wano olemwa alina okwekyusa maada. Singa bwali bwogera nze singa nali kasolo nze singa tobinyenjezaayo ku mbaavu nga tobinyenjezaayo nze era singa neesalirawo singa nali kasolo. Ate nabo bwasiriwala kuba kati kaliko omumwa naye akatasobola nakweyogerako oba keediimu oba kekalakaase okitegedde. Sigira ng'omusajja azze nendeeta omusulo nenneefukirafukira nzenna n'akuzira. Obusolo nabwo bulinga obutategeera. Singa nali kasolo ngera omusajja azze omwetegekera bulungi mumanyi okwetegeka bweweesula ku buliri omugaa naawe Geoffrey ba mu ddiiro ye gwe naawe kyokka omuntu n'abeera ku ssimu essimu agifuula mukazi kyokka omuntu n'obeera ku buli n'olinda omuntu nga tajjanze gwa ku ssimu nta nti ebyo ebiŋŋaana n'okujja okitegeera ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Singa nali kasolo kubanga kati akasolo ke kafuka ke kasalawo buli kimu. Singa nali kasolo awo nsooka ne neefukira ne tulaba bye munaakola gye munaabijja. Nyinza okwefukira gye seetuusa ku nsonga mu budde obwo era nze singa ensonga nzeerwaza buli budde n'enzeerwaza. Eno mulimu abamu batamanyi kiti balina kubeera benzi buli lwagenda okusinkana n'omusajja n'agenda mu nsonga mwe mulowooza obusolo tebutegeera mubukozesa ng'abaddu balina okunywa akataaba ebintu bya wano nabyo olema. Maada singa nali kasolo buyenjeezaani nosanga omuwala nga buli loogi bamumanyi kati ng'olwo alina okunywa kataaba maada okitegeera. Naye nedda nga sinanywa kataaba kansooke neeyongere n'obubaka bw'ono omukyala kuba tebunyumidde. Ng'alinga omulalu atambula tategeera ng'abantu bangi bamutunuulidde nagamba kujangu tugende ebyo leero birina okuggwa. Inginiya kyamugamba oyagala mbeere inginiya ng'ate sabjekiti ezo saaziyita nga wenina kuziyita oba wakufuuka ekyo nagamba nze ngenda kutegeereza buli kimu kigenda kuggwa. Ate nagenza okuddamu olaba gyantwala nkute mu mukono tuli mu katale tabayo omusajja alinga omulalu ng'alinga omulalu atambula tategeera ng'abantu bangi bamutunuulidde nagamba kujangu tugende ebyo leero birina okuggwa. Naye era mu kiro kyekimu era nenbubaka nga nfudde simusonazzemu okwebaka nenfubaka obulala obubaka obulala bwe nafunye ng'ate ndi waffe mu kyalo Essemuto ewaffe nabadde mu kyalo nga nyambuse olwagula lwakasikensi nabadde noonya muganda wange mulenzi kati namunoonyeza ne bandage ne bagamba ali wali ewa Kavulu omusajja ye Kavulu ne mbagamba nze wuuyo omusajja nantyayo omusajja bagamba alina amayembe. Kakati olidde akatundu ako omukadde oli ejjajja gye yamuggusiriza ew'omuzeeyi amulinnyise makisi yageza okulaba ate nga baguukira mu katale akatale nga mulimu omusajja alinga omulalu ebisaatisaati bwe mwatunuulidde ye mukadde n'amugamba nze nina okubeererawo. Kati akatale ze mbuga za Lubaale akatale mwe mubeera abantu abangi ze mbuga za Lubaale. Oyo bamweyana ayambadde ebitundu bibiri ayambadde ekitundu kya ddungu ate alimu n'ekitundu ky'omuzimu. Oyo bamweyana buza ne bwe sikigenda nnyo wala oyo bamweyana. Genda mu maaso otunyumize Kavuluwo. Ne bagamba
ogenda gyali ogenda mumusanga onna basanzeewo nga bazannya matatu naye nze nabadde nyambadde engoye nga za red. Owulira namusanzeewo nga bazannya matatu. Ensi ejja kuzannya matatu ojja giwulira. Nagamba buli kirooto ky'ofuna na buli nnyingo ekirimu erina amakulu. Bw'oloota amatatu ensi eba egenda kuzannya. Kasita oloota amatatu, bw'oloota abazannya ludo ensi eba egenda kuzannya. Ate bw'oloota amatatu obeerako omusambwa gw'abamweyana nga gukuzannya. Era bw'oloota ludo era oyo yenna abeera bamweyana mu budde obwo. Bamweyana aba akuli bize. Kati y'oli omulalulalu gwe musanze mu katale kati bamweyana yakulembedde mu nsonga zo. Naye nno baba ojja kukomayo naye. Genda mu maaso naye nga tonnagenda mu maaso. Kati bamweyana bw'aba nga yakulembedde ensonga zo osuubira kwekolera kaki? Kyokka ate buddiruddiru osobola okuba obufuna nga ne bw'ofuna omusajja gw'okuula akuwa oyo ye bbaamu naye ssente ziba ncupuli. Kagibeere emirimu ng'ogikola nga bbaamu yakulembedde ssente ziba ncupuli okuggyako ng'omaze mmutegeera. Ye musajja oli omulalulalu gwe musanze mu katale akatale bifo bya lubaale. Okitegedde? Ye gwe muzimu guno bye kukugambye nti ngenda kutwala ew'omuzeeyi, omuzeeyi akukyusize makisi oyitire mu first grade. Kakati gye banaakutwala yonna jjajjawo agamba nti singa munaasooka okumanya bamweyana buli kimu ekyo kijja kutereera n'amatatu gaggwe mu bulamu bwo. Kansuubire nti ategedde. Mmanyi kati bano abawala alwawo okutegeera aba alowooza balenzi buli ssaawa. Kati katweyongereyo. Nabadde nyambadde ekipale nga kiwanvu kiriko amapaka ku bigere kya red n'ekkooti nga ya red munda nga nyambaliddemu akabulawuzi ka white. Ndowooza olabye. Kati ono bamweyana amuvuga, Kiwanuka amuvuga, n'obwannakawanga bumuwala. Y'empale gy'alimu Kyakula Ssajja mukazi musajja Nakawanga. Y'empale gy'alimu. Empale kipale kimyufu simanyi munda bulawuzi myufu biki. Ye mukyalo oli omunyarwanda omweru azze nga muzimu ng'ate ayambadde akatundu ka Mama Nandawula ayambadde n'akatundu ka Mama Nabawanuka. Omukyalo oli omunyarwanda. Kati ono oyinza omugamba nti muli banyarwanda nakkiriza. Lubaale nno ng'aloopa. Boosiwo nga munyarwanda. Lubaale aba amaze okuloopa boosiwo nga munyarwanda. Oyo yabajjajjawo omukulu ku mutwe. Boosiwo nga munyarwanda. Ogwo muzimu. Okitegedde? Ye lwaki neeyongerayo n'ekirooto ky'ono nze ndaba oba omugezi aba yategedde dda. Kale katweyongereyo tuwulire. Ye lwaki neeyongerayo? Okay. Kubanga kati kano akatundu ke mbadde ngendo kale kankawulirize. Naye nabadde ntambula n'ensooka ne mmuyitako n'enjagala okusala ekkubo lyabadde awo lya ttaka nalyo. Essala nzira eri ewa Chairman. Embwa za Chairman ne zijja emisinde. Nabadde nina byenkutte mu ngalo n'embita zibiri. Emu n'ennemerako n'ejja n'ennuma okugulu. Kati ndowooza olabye embwa za Chairman. Chairman atudde mu bitundu bibiri, atudde mu kitundu kya Muwanga ate atudde ne mu kitundu kya Ndawula. Ye Chairman atudde mu kitundu kya Muwanga ate atudde mu kitundu kya Ndawula. Naye kano akatundu ajjidde mu kitundu kya Muwanga. Embwa misambwa. Embwa wadde olina by'okutte ne zibirekawo ne zigoba ggwe era emu n'ekuluma okugulu. Kyeki embwa okkuluma okugulu baba bali mu kukutula enteegateega eby'emirimu eby'okkola nga birabika bigenda kufaamu. Kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kasita olaba oli nga kkuba obuswanyu ku magulu oba nga akuteza amagulu n'agatega n'ogwa oba oli najja n'akutuusaako obulabe ku magulu go mu kirooto oba embwa ne zikuluma amagulu. Ebiseera by'omu maaso ebijja ogenda kuba tokyafuna mirimu nga ne bw'ogusaba tokyalina agukuwa. Kye bayita okukutulako amagulu. Bwe bakutulako amagulu oba omaze okwavuwala. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati emisambwa gikubanja era z'embwa ezo. Naye ebbanga lyonna ly'omaze nga tobawaayo wadde ekijjulo ekibiibibi. Okitegedde? Okay. Ndowooza kankukomye wano bw'oba okutegeera nze ndaba oba otegedde. Weewaawo abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.